Totoina magoba. You know? It means there is something. Yes, so tukude kufida na tunyonyola nsonga kye muletera okulemera ku uma oba nsonga kye mukomyawo ne wakode abagambya bempapula n'ebintu ebirala bingi nyo bize bibawo nga tulaba abantu abenjawulo ng'omukulu mukunja atasera ngwero lwalero bwabaddewo n'atunyonyola natugamba oyo Phina mumulabe mudduke mu bantu abalina okuva mu uma Phina kwe tulina okutandikira kalina ke babalata otutegeera so twewunya Phina mukwano tonyiga bamukunja nga bakulemedde kabayimbi nga bakulemedde kabenjawulo twalirowoza any other artist naye ne gundi yabo kuba Mama Halima bwavayo naye nakuvamu lot of confidence because those are the people that they are elders ba uma if they lose confidence in you I don't know. Anyway, katsowe tulabe gwe baluzinze confidence in yeta chogerako era ne mukunja atasera bichi bya muwadde oba byayogedde ku nsonga za uma. Ngaba kukomeredde mu Madam Phina buli kimu bakitunuza mugwe buli kimu kyokka awagezezaako babeererawo. By the way, bino byonna nga bakukomerera, why you don't like to stepping down as a person? What I know and what I was always told when I was coming up as a leader, as a performer, as someone who is very important in the society, always the best actor is the ugly one. Uganda, the best actor is the ugly one. Omuntu asinga yabero movie. Nebolaba mu movie osobola okulaba nogamba nange gundi oyo nenga olaba if she or he dies olaba movie nedda. So I don't mind about what people talk. People are there to talk. If you fear being talked about, then you are not supposed to be on this world. And they don't talk about nothing. They always talk about something. Ensi yagwera mu ddala ensa abantu bolaba abakulu kuba kati Phina Mugerwa emyaka gyalina. Phina Mugerwa nalina bajjajja wange. Nebino temubyogera lwa kuba mulaba ayina gyalaga. Ate ludda wa gyalaga nabagambirawo kuva ku ntandikwa nti Phina ye kavuyera yadobonkanyiza buli kimu. Yes, waliwo n'abalala ababi. Naye ate Phina mubi nnyo nnyo y'ensonga nze lwaki nabagamba mu bintu by'endongonze kamba girewo ono ebintu biterere bidde mu nteeko. Buli muyimbi lw'okubawuma oba okuba ebirowoozo bye bennyini ebinaatuyamba bino byonna bwe tusteppinga backward kitegeeza ebintu bingi ebifa. We have to push very many things as Uma because you can't push alone as a musician. Bino byonna ebyaba DJ you've seen we've interacted with media so having a meeting namwe nemmanya nti we are a family. So never DJs nabo bali we are going to interact with them. Association yaabwe kyekino kye nkubiriza ba creatives mwena try to go in your respective associations so that you benefit. Phina yayonona Uma neva mu kifaananyi kyayo ekituufu. Uma Uganda Musicians Association ambulere erina okutwala bannabitono abayimbi bonna ne kafuuka akabiina k'ababbi akabiina akabeetezi abantu abeerondamu nti gwe gundi tuula wali mu ka office kali nze kantuule wano tukole vulugu waffe yekisingira ddala okubeera ekibi ekyo. Tugambe ku kyokudda mu office temulina kye mwategeddeko. Tewaliwo kye twategedde naawe kubanga kuba lwe bayiwa akalulu ffe Jeff yatugamba Jeff Chairman Electoral Commission bagenda kuddamu kutegeka kulonda era tubadde tulinze kulonda kati tubadde nga tumubuuza ki ekiganya okulonda. They go enteekateeka yeeyo mukunja mumuwulira asabula Phina masanyalaze agambye nti nno omuti ogubeerako ebibala bwe basinga okuba ejjinja ate ne firimu star yanyumisa firimu kyova olaba oluusi bamwagala nnyo kibanda oyo yabeera firimu star ebyaddala kibeera ebiseera ebisinga bwafa firimu tenyuma so ye Phina naye era temwerabira omukulembeze tabulwa batamwagala so anyway what doesn't kill her makes her stronger. You're right. Kale Saha has reacted ndoze emboozi gye tugenda okubalekera King Saha